how to get pregnant faster, boost ovulation simple recipe. So mu video yaffe eno leero tugenda kwogera ku osobola otya okufuna olubuto amangu, ate n'ekirala tugenda kwogera ku kye bayita boosting ovulation oba okwongeza chances zo ez'okubanga osobola okufuna olubuto. Era webanga lwe lunaku lwo olusoose okujja ku channel yaffe, yes, nkwaniriza nnyo mukwano gwange, amanya gange bampita Buuza Omusawo Gerard Massa, amanya gange ye Gerard Massa, era channel yaffe gy'oliko leero bagiyita Buuza Omusawo Gerard Massa. Nkwaniriza beera nga onyiga epesa erya subscribe, ojja kuba olaba video zaffe buli kanako tuziteekayo. Video zaffe twogera ku bikwatagana ku ovulation, twogera ku bikwatagana ne pregnancy, osobola otya okufuna olubuto nga tokoseza bintu by'amaanyi nnyo nga zi IVF. So leero tugenda kwogera ku how to get pregnant faster, how you can boost your ovulation using a simple recipe. So nga tetunamala budde bungi, tugenda ku ekifaananyi kyaffe kino. Ekifaananyi kino kye tulaba wano kyekyo ekya kalenda oba kyentambula ya amagi ag'omukyala, okulaba engeri gye gatambulamu. Ojja kulaba nti eggi bwe liba litandika nga kakyali kali katini nnyo, bakayita primary follicle, ne ligenda likula nga lyeyongera ne ligenda mu otuzi muno munda. Otuzi tuno amazzi ago ge bayita follicular fluid, gaba gayambako okubanga gakuuma ate galiisa kana akagi kabayita ka egg cell. Era oba wetegereza wano ke kano kenyina akafuluma ne kagenda ne kasisinkana amazzi g'omusajja. Ebyo byonna bibeerawo ku lunaku lw'e14 oba day 14th. Day 14th oba olunaku olw'e14 lwe lunaku olumanyiddwa nga the day of ovulation oba lwe lunaku eggi lwe lifulumayo. Kati okufuluma okw'eggi kuno kuli controlled by hormones. Hormones zino ze twogerako yeno esooka gye bayita FSH oba follicle stimulating hormone, ate ey'okubiri gye bayita LH oba luteinizing hormone. Luteinizing hormone yeyambako eggi lino okubanga lyabika. Omukyala aba alina hormones zino nga tezibalansinga, bino byonna bye twogerako tebiteekinga place. Era beba abakyala boolaba bagezezaako buli kimu kyonna, habo bamunywedde, bakoze buli kimu kyonna naye nga ebyolubuto biganye. Sometimes oba 90% of the cases babeera balina issues ne hormones, babeera balina issues n'eno cycle gye twogeddeko wano. Eggi we liba limaze okuba nga livuddeyo mu kana akantu oba we liba lyabise ku lunaku olw'e14, lina kubanga libeera fertilized oba lina okubanga liwakisibwa oba okubanga lisinkana amazzi g'omusajja erifuuka omwana. We liba terifuuse mwana, kino ekisosonkolo kye bayita corpus luteum kiba kigenda kishrinkinga mpola, kigenda olaba wano kibadde round nga kiri uniform, naye wano akajenge nti kaba kavuddemu ne fluid eba eyiise, then ogenda okulaba nga kwegamba ate ekiba kiddako kigenda kikoga mpola ne kibanga disappearinga oba disintegratinga. We kita disappearing oba we kitabula, kino ekisosonkolo kino kiba kigetinga oba amazzi ate gagendamu, then ne kifuuka kye bayita corpus luteum. So corpus luteum cyst tugenda kwogera ku osobola otya okubala ennaku zo zosobola okufuniramu olubuto. Tugambye nti obala ng'otandika ku lunaku olusooka, that is obala period zo leero bala ng'otandika bwotyo paka ku lunaku olw'e14, era olunaku luno olw'e14 chances ziba nyingi nnyo nti osobola okufuna olubuto. Of course n'ennaku zino ezisooka 2 ku 3 towards your ovulation day nazo osobola ddala okufuna olubuto. So ennaku ezisooka zino ze tuyita safe days, and then ennaku eziddirira zino ze tuyita unsafe days. Chances ez'okufuna olubuto zibeera increased nga wayiseewo ennaku 6 oba 7 okuva olunaku lwasooka okulaba periods zo. So tugenda kwogera ku recipe eno oba kiki osobola okuba nga okozesa n'oba nga ofuna olubuto amangu oba no boosting your fertility. Tugenda kwogera ku ekibala kino bakiyita sunflower. Ndoza fena sunflower tumumanyi bulungi. So sunflower ono kyakola mulungi nnyo okuboostinga oba increasinga chances zo ez'okufuna olubuto, kuba kyakola specifically ayina kye bayita vitamin E. Vitamin E ayambako kinene nnyo okwongera enkwaso ne entambula ey'amazzi ag'omusajja. So vitamin E boosts sperm count and motility. Era wemuba nga muli eyo mugezezaako okubanga getting pregnant ofuna olubuto mwaka ku mwaka biganye, onywedde habo okoze biki,
kintu kiri very simple. Tandika naddala g'omusajja nga bakugamba nti olina enkwaso ntini, ogenda mu ddwaliro n'okola test gye bayita semen analysis test ne bakugamba nti olina enkwaso ntini, funa sunflower leero obeere nga ate omukozesa. Kye tuba twagala sunflower ono ogenda mukozesa otya? Sunflower ono oba ogenda kujja mu busigo bwokka bwe twagalamu. So obusigo buno bulina vitamin E. Vitamin E ayambako nnyo ku nkwaso z'omusajja n'okubanga kwegamba omusajja asobola okubanga kwegamba abeera ne enkwaso ezimala n'amaanyi agamala. So sunflower seeds zino zirimu n'ekirungo kye bayita folate and selenium. Bino byonna ebirungo biri birungi nnyo mu kuboostinga fertility oba mu kwongeza chances zo ez'okufuna olubuto. Ate n'ekirala folate ono oba sunflower seeds ono alimu ne omega 3 ne omega 6. These are fatty acids. Bino byonna birungo biyambako okubanga kwegamba osobola okufuna olubuto amangu. So kyoba okola sunflower seed ono osobola omwongera mu yogurt n'omunywa bunywi, then osobola okubanga kwegamba obufuno. Actually enkozesa ya sunflower seeds eri bweti: okwata sunflower seeds ensigo zino eza sunflower n'oziteeka mu kasepiki akatini oba mu frying pan gy'okozesa okusiika amagi oba gy'okozesa okusiika ebinyeebwa, n'okwata saucepan eno oba frying pan n'oteekamu ensigo ezo eza sunflower then n'ozisiika. N'ekyoba olina okukola zirina kubanga ziri unsalted oba toteekamu munnyo. So ozisiika obulungi then n'ozireka ne ziwola then n'obanga ozirya. Gwe omusajja gwe baakebera fertility yo ne bakugamba nti olina enkwaso ntini, mbadde nsaba tandika leero sunflower seeds zijja kuyamba. Pozi n'ekirala zijja kuyamba n'omukyala naye alina okuba nga azikozesa. And then waliwo n'ebirala era betugenda okuba nga twogera videos ezogera ku birala era nabyo biboostinga fertility. Komawo enkya ku ssaawa 11 zennyini nja kuba ntaddeyo video. Tekayo videos buli lunaku zogerako osobola otya okufuna olubuto amangu ng'ate togenze na mu kusasula sente mpitirivu eza operation ezaki byonna, naye ate as a word of caution oba okubanga akuwa advice eri nti zino videos zituyambako okubanga zituwa information entuufu, naye ate singa oli mukyala nga wagenda mu ddwaliro ne bakukebera naye ate ne bakugamba nti olina kyebayita blocked fallopian tubes oba olina any underlying medical condition. Mu Luganda kiri nti obanga wagenda mu ddwaliro ne bakugamba nti olina ekizimba, bakugamba nti olina amazzi amacaafu mu nabaana, bakugamba nti amajigo galiko obuzimba, mu Luzungu tukiyita polycystic ovarian syndrome, oba olina ekirwadde ekirala kye bayita endometriosis. Endometriosis kiba kitegeeza ennyama eforminga nabaana nfo kyokubanga concentratinga ne bange ekuza nabaana yagenda netandika okukulira mu bifo ebirala nga mu byenda. Gezaako okuba obanga obadde wazuulwa nti olina ekyo ekirwadde mukwano gwange nga tonagenda ku bino bituli okwogerako ebya sunflower seeds nga tonatandika bikozesa nga tonagenda nakuba nti obala bino ebyennaku bye tuli okugamba. The first thing oba advice jangendo okuwa oba wagenda mu ddwaliro ne bakugamba nti olina ekirwadde kyonna ekyanabaana nga bakizuula nga bakola scan oba bakola test gye bayita HSG oba mu Luzungu tukiyita hysterosalpingogram ne bakugamba nti enseke zaziba. Mukwano gwange wadde sunflower ono mulungi akola kinene nnyo okuyambako naye akola bulungi nnyo ng'obadde tolina kizibu kirala ekiri medical katugeze nga enseke zo tezaziba, tolina kizimba, tolina kigalanga. So advice jenkuwa obanga wagenda mu ddwaliro ne bakuzuula nti olina ekizimba, advice jenkuwa oba amagezi genkuwa sooka odde mu ddwaliro bakijjanjabe oba bakugamba nti olina amazzi amacaafu mu nabaana, genda ofune treatment n'amazzi ago gaggwemu era oddemu okole scan okukonfaminga nti amazzi ago gaggwamu. Bwe gaba gali mu nseke funa treatment amazzi ag'omu nseke gaveemu, then waddamu n'okola scan ey'okubiri oba HSG scan ey'okubiri ne bakugamba nti kati enseke zo zaazibukulwa oba amazzi gaggwamu oba mwalimu ebinyamanyama kati byaggwamu afuna treatment, then osobola okudda n'okozesa bino bye twogerako wano. Bikola bulungi nnyo naye mukwano bikola nga tolina kirwadde kirala kiri secondary oba ekirwadde kirala nga ekizimba. Bw'oba bakolako scan ne bagamba nti olina ekizimba, sooka oddeyo mu ddwaliro bakole ku kizimba ekyo. Treatments ez'ebizimba nazo weeziri nnyingi nnyo. Video zange nzikoze kweziri ku videos nzikoze zikwata ku treatments ezo ziri ku eno channel yaffe ey'Oluganda
osobola ogenda mu library n'oziraba, oba nga tozisanze ku eno channel osobola ogenda ku channel yange ey'okubiri ey'oluzungu bagiyita Gerard Massa the Health Educator. Osobola ogendayo kati era nayo videos ezisoba mu 10 nga zoogera ku ndwadde ez'abakyala nazo gye ziri. Kyemanyi ojja kufuna mu video eyogera kw'eyo ensonga. Ate obanga maybe obadde olinayo ekibuuzo ekirala ekyamaanyi ennyo ng'oyagala kuba nga twogeramuko, era osobola okuncontactinga ku namba zange za WhatsApp ziri wano mu koona, zitadde wano mu koona eri +256 701 797876 n'endala eri +256 787 668 962. Ncontactinga kweze namba tujja kuba tuwayamuko tweyongere okuba nga tumanya biki ebigenda mu maaso. Advice yonna gye mba nsobodde nja kuba njikuwa, nga era wenjogedde na couples bangi nnyo, era Mukama abadde mulungi, bazadde abaana bakuze, so naawe era Mukama asobola okikukolera. Pozi ate ffe tuli bantu tukuwa just advice, naye naawe olina okuba nga weesabira n'oba nga oteekamu prayers n'obugumikiriza n'okukkiriza, era naawe kisobola okukolera. Leero mu video yaffe twogedde ku how to get pregnant faster, the best recipe for fertility, for boosting fertility. Era tugambye nti okufuna olubuto amangu olina okumanya cycle yo nga weetambula, olina okumanya ovulation. Ne tugamba nti recipe gye twogeddeko leero twogedde ku sunflower seeds nnungi nnyo, era enkya tugenda kuba tufulumya video endala ku ssaawa 11 zennyini, era naye egenda kuba nnungi nnyo, egenda kuba packed ne information nyingi nnyo, era nja kusanyuka nnyo mukwano gwange ng'okomyewo ku channel yaffe era nga oyongedde okuba nga olaba videos zaffe. Videos zaffe tuziteekayo ku ssaawa 11 buli lunaku ziba weeziri. Ky'oba okola ojja buzinoteekamu buuza omusawo Gerard Massa, YouTube ojja kuba ozifuna, ate nange nja kuba nziramu ebibuuzo byo byonna. Ogenda ku WhatsApp n'otanfuna mu budde, mbeera nnyo ku YouTube full time, so osobola okuteekayo ebibuuzo byo wano ku YouTube wembirabira wenja okubiddiramu. Nsanyuse nnyo mukwano gwange okuwuliza, era olunaku olulungi, Omukama atukume ffenna ffenna. Bye bye. Thank you my friend for attending today's lesson. I hope you have learned something, and please, if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerard Massa, the Health Educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye bye.